Okay. Akamba kata nakonamu? Nakonamu. Ani akonamu? Yakuba stamp. Stamp, yeah. Tekitegeeza. Okay, so like you're taken. Nakonamu nti njagala oyo. Ne mu byaddala Nasi mu byaddala luyimba. Luyimba. Oyanjuli yali atulaba omulundi ogusooka, akulaba omulundi ogusooka. Andaba omulundi ogusooka amanya nze Pesh Melon. Amanya nze Pesh Melon nga ndi muyimbi muto. Ba Moshi International. Moshi International. Yes. Musajja wange oyo. Ali London eh? Yes, ali London. Musajja wange. Okay. Kati awe bamukube bangamba nti alani olya. Awo towegana kigati. Ane wa spice segana ndya. Kati atolaki. Kati Rajabu. Oyo musajja wange oyo Moshi. Abinkolera. Tolabanga netala nnyo London. Ngasivayo. Ojo ntwaleyo nange. Oyinza obutadda mufuna. Wetalatale London. Kulaba. Sivaayo nnyo. Lwa Moshi oyo. Okay. Okamero. Okay, ava kana kayimba ke tuva okulaba ko kako ino batulinayo obulala. Nina EP eriko ennyimba 5. Okay. Ne twakolako video 2. Okay. Ne visualize. Okay. Otandikidde ku Moshi ko otandikidde okuyimba. Otandikidde. Ntandikidde mu Moshi. Obadde toyimbangako. Nedda. So oyina ne video oyina ennyimba meka? Nina ennyimba 5. Ne video 2 ne visualize. Video yene empya gye tugenda ozanya. Yebaddeko yempya waliwo yasooka kikonfide then waliwo ne visualize. Gye tuyingiriddeko yempya. Yempya, yes. Then waliwo ne visualizer. Eberanga video naye ebera lyrics video just. Eyekikonfide. Yatuli ebintu. Tuli eki? Tuli ebintu. Muli ebintu. Kunzita ono mwana ebintu byakola kati tuli ebintu all night. Wamma ku myaka gy'oliko mbulirayo abayimbi babiri abakyala ab'emyaka gyo oba generation yo bogamba nti kale be brandinze bulungi nga bayimbi aba generation yange generation eno gye tulimo bogamba nti be brandinze bulungi era singa mukama abakuyambe naye n'otuukako awe watyo. Waliwo bakatale and kando. Okay. Vivian Mimi. Okay. Vivian Mimi ono William voice. Yes. Abawala abato. Ningo omutima gugenda. Ngambye eki. Wamagenda maaso. Waliwo Joylanda. Ava Peace. Nando Love. 6 killers yona tugitadde wali. 6 killers bonna webali. Mulimu Nina Rose. Nina Rose. Okay. Bebo. Mu bato. Okay. Webali ddala. Ni smile omuja wedda. Gondo yagala ki? Spice Diana. Abato. Spice Diana munene. Mugambye bato. Kati Spice Diana omuteeka mu bato. Wamoyo muleke ayina ngeja ki brand. Spice Diana munene. Munene nnyo. Okay. Kati ero mwana abayogedde. Spice Diana munene. Okay, mwa bonna boyogedde. Ani wandyagadde okola naye kolabo. Era Spice. Bonna nsobola okukola nabo era njagala okukola nabo ne Spice Diana. Njagala okukola. Ne Spice Kati omaze ebbanga lyenkana wa music industry eno wetwogerera kati? Natandika last year mu August. Mazemu emyezi nga mitono. Kale. Nina obudde butono. Tugawa obudde butono. Naddala omuyimbi omupya. Because tuba twagala buli omwaka leki. Aisewo. Ebigambo bye bisemba ndete musajja wange. Ate omulala naye ajje atulagewo kikyalinawo. Buli alinawo kyalina aleete. Abatulaba abalungi nsaba obuwagizi bwammwe mbasaba mugende ku YouTube channel yange musubscribing. Pesh Melon. Pesh Melon everywhere linkozesa. Nze Patience linnya lyange. Yes. Okay. Enamba for bookings gyewasobola okunfunirako eri 0741 87 93 13. Bakubookinga nga weewuuna. No Melon sina buzibu nakubookinga. But thank you for looking pretty. Kizibu nnyo sanga abayimbi b'ennaku zino nga talinako ka makeup wadde ka lip gloss ng'alabika nga bw'olabika. Kale Melon, thank you so much. Are you married? No. You're not? I'm at school. Okay. Rajab.